Sente wazimpa tukole business ne bagirya. Wangamba bagirya nanjagala sente zange. No ku TikTok toyinaako mukazi gwe yagala nga sibya pretending. Saa zino taliiko naye ninako gwenda. Nyinza obutamwogera ku abayaye bangi babuusa. Pretty agamba nti nno yatuuka ne kussa eri kufula best friend we n'akuwa ne ku Sente z'otaamuddiza. Of course era omuntu nga yena naye mba mwagalana ntosobola omusaba obuyambi kuba twali tukifudde ekya relationship nga tuvudde mbya TikTok kubanga twatandikanga abakola content ne bivaamu love ngalo osobola omugamba manyi nno tuli mu lockdown embeera si nnungi agamba manyi ataano gaago baako naawe kyeweeyi nga sigamba nti oba omukudde oba omusabiriza wabula omugambye embeera si nnungi ninagamba omanyi webanga embeera si kwansi okugamba mwana obulamu leero siri bulungi nogamba naye kwata guno mutwalo oli ekyemisana mba sikusabye mba bugambe embeera si nnungi naawe omutima gwo obanga gwe kyondowooleza gyendi oba ki nogamba kwata omutwalo oli ekyemisana so bwetyo bwe twali ate actually nti Pretty saamukyawa mbu namukyawa era waddira wano e Uganda kiboko fire naawe okimanyi Sente wazimpa tukole business ne bagirya. Wangamba bagirya nanjagala sente zange. Anti kati no ekisooka saakukaka naawe okimanyi. Zikwata kyekisinze okundeeta na wano tokola simu yange nkweza message zange toziddamu oliwooza mbuwandize mu inbox yange kibyo ŋŋambe no nali ngenda kuwa sente owulira tonanagira ekirungi okkiriza nti nazikuwa ogenda zimpa oba nkozesa amaanyi ate kati gwe omukazi olina amaanyi kigogenda okukozesa ekisooka oli Bulaaya nze ndi Uganda gwe tebagamba ekonomi ya Uganda yakyukamu Stewart ogenda kumpa sente zange oba sente njazikuwa n'essaawa zino siziyina nyini luli eri bakuggyako interview owooza mbu simanyanga yampaako obusente just kulyako kakasa bwali bwakulyako anti love yali nnyingi sagala onje kulaibeemusaawa zino Stewart ogenda kusasula sente zange oba sente zo njazikusasula nga nzifunye n'essaawa zino sina sente nagamba gwe kenyini olowooza lino bbanga ki essaawa zino gwe kenyini nagamba gwe kenyini twakukula wagenda n'osula mu laavu n'enjigwamu nondekawo n'enkita naye sente zange zimpe sigala kukkiriza laavu egende ne sente zigende ogenda kumpa sente leero nze naali amaaso neneekaza bulijjo nti okugamba nanti kituufu bulijjo otya okwogera naye nange era saagala okola eki obyogereko kubanga era ebintu byonna binaye byali bituukawo gwe wabitandikiriza anti obuzibu nze naabitandika naye obuzibu tokwata tosoma message zange inbox wekukubira esimu yange ogijjako ate ekisinza okunyiiza nyini nalaba interview etambula ogamba sente wampaako buwi simanyanga nali nkuwaako buwi za kulya sente zange gwe ssebo z'okozesa mu kulya no tekwali kulya no era omuntu nkyemanyi zaali zaki bwe wansaba sente ezo zaali zaki zaali za business guys bino sisaaga omanyi mwadde nomukola nnyo katemba nze sisaaga temunabangako ku ntalo za TikTok wano olaba leero nsindisa request ewa Stewart kitegeeza aliwo ensonga Stewart njagala sente zange ate munansonyi ozibazikuwa n'essaawa zo sina Bityo obanja sente mmeka? Jiza ku live nkimanyi onogayita ku yange nze ngenda kusasula amadde nno kiri bwe kiti emuli sente nga babuwadde bukole emirimu twakiteeseza yampa sente ulira yampa sente
Yasooka nansindikira yasooka napa miliyoni yali emu n'ekitundu. Owulira? Nze sikola muvi ndabo nabuuza muvi nze sikola muvi sikola katemba wa TikTok buli kimu kyaliwo byonna ndowooza mubimanyi buli kimu ekyaliwo Stewart nakwata sente za nenzikuwa onkolere business sente zange n'oziryo baazirya n'abaani simanyi ombuzaabuza wamadde no kyali bwe kiti owulira ngona nagira nze poliisi ejja kukimanyikwano sente zaali za business ebyadda nange yazimpeera mu buddo bwali obukyamu kitegeera bulungi kati jjukira wama twali mu lockdown okitegeera mala okugira ebintu byeyagala nkole nze nga nange kenyini nali siri financially stable okitegeera nengamba kansooke nkozeseeko ku ssente then ngenda mmala nzikola eki nzizeewo then nadamu nansindikira ssente ezaali ez'okubiri okiwulira ebyokukola bizinesi mbadde ngenze kino kintu kyajinga esimu yange ogambye biki ssebo sibiwulidde wasooka nonsindikira ssente omulundi ogwasooka owulira nyonnyola abantu ebintu ebitegeera ssente zakere ku macyozi amadde eno kankunnyonnyole olaba abawala ebiseera ebisinga baagala nnyo ndowooza buli waba ayogedde ekintu buli muntu abeere ku sayidi ye okitegeera oyo bwe yali ampa ssente nedda si buli muntu kubeera ku sayidi zange ekirungi okkiriza ssente nazikuwa si weekiri tokkiriza singa ogambyeko nti nnimba kibadde kale no nzikiriza ssente wazimpa omanyi buli kimu ekyaliwo era ve yaliwo nze naawe n'onkozesa mwaka akaseera kati nzaagala oba tokalubye nnyo amadde nze kakunyonyole bwe kyali kati ssente zaasooka ebyadda nali ngenda kukola bizinesi ze nga bwe yali abiŋŋambye naye nga nange kenyini siri stede naawe okimanyi sente wazimpa tukole bizinesi ne bagirya wangamba bagirya naye njagala ssente zange anti kati no ekisooka saakukaka naawe okimanyi zikwata kyekisinza okundeeta na wano tokola simu yange nkweza mesezi zange toziddamu oliwooza mbuwandize mu inbox yange kibyoŋŋamba ebyo no nali ngenda kuwa ssente tonanagira ekirungi okkiriza nti nazikuwa ogenda zimpa oba nkozesa amaanyi ate kati gwe omukazi olina amaanyi kigogenda okukozesa ekisooka oli Bulaaya nze ndi Uganda gwe tebagamba ekonome ye Uganda yakyukamu Stewart ogera kumpa ssente zange oba ssente nja zikuwa n'essaawa zino siziyina nyini luli eri bakuggyako interview owooza mbu simanyanga yampaako obusente just kulyako okakasa bwali bwakulyako anti laavu yali nnyingi saagala onje kulayibeno ssaawa zino eno Stewart ogera kusasula ssente zange oba ssente ezo nja zikusasula nga nzifunye n'essaawa zino sina ssente nagamba gwe kenyininyini olowooza lino bbanga ki essaawa zino gwe kenyininyini nagamba gwe kenyininyini eyokukula wagenda n'osula mu laavu n'enjigwamu nondekawo n'enkita naye ssente zange zimpe sigala kukkiriza laavu egende ne ssente zigende ogenda kumpa ssente era nze naali amaaso neneekaza bulijjo nti okugamba nanti kituufu bulijjo otya okwogera naye nga nange era saagala okola ki obyogereko kubanga era ebintu byonna byali bituukawo gwe wabitandikiriza anti obuzibu nze naabitandika naye obuzibu tokwata tosoma meseji zange inbox wekukubira esimu yange ogijjako ate ekisinza okunyiiza nyini nalaba interview etambula ogamba ssente wampaako buwi simanyanga nali nkuwaako buwi zakulya ssente ezange gwe ssebo z'okozesa mu kulya no tekwali kulya era omuntu nkyemanyi ssente ezo zaali zaaki bwe wansaba ssente ezo zaali zaaki
zaali za business. Guys, bino sisaago manyi mwade no mukola nnyo katemba nze sisaaga temundabangako ku ntalo za TikTok wano. Olaba leero nsindise request ewa Stewart kitegeeza aliwo ensonga. Stewart njagala ssente zange. Bityo obanja Ate munansonyi oziba zikuwa ne saazo sina. bityo obanja sente meka.